Ab'ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku kubala abantu ekya Uganda Bureau of Statistics bawanjagidde abakulembeze b'ebitundu okukolera wamu nabo nga babataasa ku bantu babasimbidde ekkuuli mu nteekateeka gye baliko ey'okubala abantu nga bava nju ku nju. Bano abakulembeddwamu Dr. Fred Ssennono ku lwa ssenkulu w'ekitongole kino Chris Mukizi babadde mu nsisinkano n'abakulembeze ba division y'e Kawempe abakulembeddwamu Meeya Emmanuel Sserunjojo ow'eddembe wamu n'omubaka wa Pulezidenti mu Kawempe Ndidde Yasiini. Dr. Ssennono agamba nti okuva lwe batandika okubala amaka mu Kampala n'emiriraano basanze okusoomoozebwa olw'abantu abamu abaggalira ebweru w'ebikomera nga n'abalala bagaana okwogera nabo ng'ate balo babateera embwa era nga bamu ku bakozi baabwe ze bagajambudde. Abantu baffe awamu abamu babateeredde embwa ne zibaluma ng'ate ekisinga okwennyamiza ffe abayigirize betugamba nti twakola ki twabangulwako. Bano basabye abakulembeze bannyonnyola abantu ku nteekateeka eno bamanye nti teriimu byabufuzi nga balambuludde ne ku nsonga lwaki basembezaayo Kampala n'emirirwano. Bassentebe b'ebibalo bakozesezza omukisa guno okwanja ebibaluma omuli okumanya ensimbi ezinaabaweebwa okubayambako mu nteekateeka eno. Wabula bassentebe bano basiimye aba UBOS olw'okuvawo ne babategeeza ku nteekateeka eno ne babasaba bakolere wamu nabo okuwala ebizibu ebiyinza okubatuukako nga bakola emirimu gyabwe. Obulyaza amaanyi ennaku 10 ze mugenda okuba nga mukola ku census nga chairman w'eroswa ntafuna musaala ku nnaku nti tusooke tuyimirize baforeigners okugenda nga tubawandiika exercise nemale kuggwa oba kuba waliwo n'abatandise okujjayo nga balumba abantu bano nze ndiso wandiso wajja otya mu kitundu kitu kidogo ng'akola. Enteekateeka eyo gwe ng'omukulembeze terina bwegaana kukwatagana n'eruwa n'eno genda mu maaso omuntu akulina omumanyi. Omubaka wa Pulezidenti Ndidde alabudde bakyala Kimpadde obutentatala kutigomya abantu mu kiseera kino eky'eggandaalo ly'amazuukira n'asaba abatuuze okukolera wamu n'ab'ebyokwerinda ng'asuubiza aba UBOS okukolera wamu nabo okulaba ng'enteekateeka eno etambula bulungi. Okuba nti beenyigira butereevu mu mulimu ogw'okubala abantu. Abantu baffe badde bafuna obuzibu mu bifo gye balaga nti eriyo resistance, eriyo okusika emiguwa, abamu tebaagala babala naye bassentebe bano twekakasa bulungi nnyo nti bamanyi abantu ababi mu bitundu, bamanyi buli omu enneeyisa ye era bwe baba babakulembedde omulimu guno gujja kukolebwa nga tegufunye buzibu. Meeya Sserunjojo asiimye enteekateeka eno gy'agamba nti nnungi kuba eggwanga litamanyi muwendo gw'abantu baalyo ne gavumenti tesobola kubateekerateekera nga naye asabye abatuuze bakolagane bulungi n'aba UBOS. Nnungi kuba mu mateeka wateekwa okubaawo okubala abantu era tulina okubeera nga tumanyi omuwendo gw'abantu betuteekerateekera. Mu kiseera kino okubala amaka kugenda mu maaso ng'ate okubala omuntu ku muntu kwa kutandika mu mwezi ogwokutaano nga 10 nga buli muntu obudde gye bunaakeerera nga 10 wajja okubalirwa. Tugenda okubalira we wasula ekiro ekikeesa olwaki so si woonoobeera bw'oba wali mulwadde e Kawempe nga bakuwadde ekitanda awo tugenda okukola ki? Bw'oba nga wali otambula oli ku kisaawe we tugenda okukola ki? Bw'oba kati nga abaana basula ku nguudo we tugenda okukola ki? Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.